Kaakati akatambiko olabaako omwami alese mukyala we waka, musajja wattu n'agenda ayiye ekikumi anoonye ez'akameeza. Kakati omukazi olusigadde waka yekka, ndowooza alabye nga yeebowa tasobola kubeera mu nnyumba yekka bw'omu, ate ng'alinayo boyfriend we gwe bayita Kamaali. Omukyala n'akwata essimu n'alyoka akubira Kamaali, boyfriend ow'ebbali omusiguze. Zibadde teziri busa. Kamaali ng'atuuse, ndowooza omukyala amugambe nti jangu eno ewaka, ojja ondabeko munnange, ekibba kyange tekiriyo kigenze kukola, ndi wano nzekka neebowa. Kamaali zibadde teziri busa, adduse za mbwa. N'ajja ne yeesolobba ennyumba ya musajja munne bwe ttwi. Kamaali oluyingidde munda ng'omukazi olujjaggalawo nga n'okulookinga alookinga. Nga balyoka babeera munda nga balyoka bessa empiki. Nga balyoka beesiba amafuta. Zibadde teziri busa nga n'omwami akomawo. Omwami ndowooza oba abadde yeerabidde ki, oba abadde yeerabidde essimu, oba abadde yeewuguddemu ki, ng'omwami akomawo. Omwami agenze okutuuka ewaka ng'omukazi alookinze oluggi, akonkona teryaggulawo, agamba nti owange teryaggulawo. Agamba ate kiki? Ono yeebase munda, gwe nkonkona nga taggulawo kiki? Kyava alemera ku luggi. N'alukonkona. Kumbe mu nnyumba mulimu abalimu era bali mu kukola mukwano. Kyava agenda ku ki? Kyava agenda ku ddinisa. Agenza okukwata ku ddinisa. Eddinisa n'alisika nga lyeggulawo egguzi. Obudinisa mubumanyi nammwe obubaawo. Ogira bugizi bw'oti nekeggula. Agenza okuggula eddinisa okutunula munda mu nnyumba. Ng'omukyala yasombye dda nga ali ne Kamaali mu nnyumba ate nga amumanyi. Ng'omwami amanyi Kamaali, nga Kamaali bulijjo amuliira omukazi kyokka ng'amuliira na mu nnyumba ye. Omwami kyava alayizza enduulu esombye. Abantu bonna ab'oku kitundu bajje beerolere ku mukazi ayingiza omusajja mu nnyumba y'omusajja. Era abantu olutuuse ne Nnaabakyala mwatuukidde. Wabula omwami bamubuuzizza, kiki ky'oyagala tukole? Ekirungi ekirimu eno mu baana eno abasoga eyo waggulu, bo tebalinga nga baganda b'eno. Omuganda asooka kukwata jjambi yakutemaatema. Naye munnange omwami ono ky'akoze, agambye Kamaali omukazi mmukulekedde mu bitiibwa, omukazi mmukugabidde, nga n'omukazi mukalu bitya. Omukazi n'agamba nti nze nange ngenda ne Kamaali, Kamaali gwe siba. Era omukyala asaze eddiiro okuva ewa bbaawe n'agenda ne Kamaali. Kamaali yoyo gw'olaba ayambadde essaati eya bbululu. Omwami yoyo gw'olaba ayambadde ekisaati eky'emikono emiwanvu ekyeruyeru. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko, biri Busoga eyo. Vidiyo gimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Omukazi tumuboneku omukazi ala mwikule kafulume kwa omukazi tumuboneku mabangawa
Aliomo Mulumba. Dalili kwa amani ge. So mwami kalifani no mukyala no mukwano kwe. Ali muwaire. Sabu ali muwandi kwenda ino bozeri baba wange ona era ati mala. Ayugere kumwenda na mafulira. Azireka. Ndafu no wundi. Musirike. Muna koloti mpulire omusaada ndayogera. Alibogera. Tigiro omusaada ole bali kutola. Mugabe kalifani. Omusana mukulu. Kandi ebigambo bino biri kujja ye kalifani. Abasonga tayenda. Ona kalifani okala na mwindo. Gonche wange otandika ko oli mwana mutu. Mwene. Aye mama tiwe waira kitigo tudde abakyala. Nibona ite ngoba iro oyo omusaza bajja kubona ngoyo. Oyo kamera. Vayo. Jeka. Mubalo ono atujegwire ng'ekitonde ekikazi ino. Ng'ositika katwesiga. Oli kuwulira? Mama. Ng'ofiiranga mu nnumba ya Mugaba kubone. Vayo iwe jeka. Kakati okusookera ddala abantu baneeno kanjogere kale ku basoga balina ekintu kye basinga ku Baganda. Nze ndabye abasoga vidiyo nnyingi nnyo nga bakwatira abakyala baabwe mu bwenzi. Ne reaction y'abasoga tefaanagana nga y'aba n'eno mu Buganda. Eno mu Buganda oli takusanga na mukazi we muganda wange n'akuleka. Bw'aba tasose kukutemaatema, bw'aba talina kyakukoze kiryawo kikulumya, muganda wange tayinza kukuleka. Tekisoboka. Tasobola kukuleka, tasobola kukuviirako awo. Ne munnange abantu banene abeeyo Busoga mbalabe bangi oli n'asanga mukazi we ng'ali mu bwenzi. Amugamba mukugabidde mutwale. Ndowooza kalombolombo kaabwe oba nti omukazi bw'amusanga ng'ali mu bwenzi asobola okumugaba n'amutwala. Nzijukira waliwo omuvubuka yasanga mukulu we ng'ali ku mukazi we bali mukola mukwano. Omuvubuka oyo kye yakola vidiyo gyeri mu gundi mu vidiyo naye zezirize evidiyo enkadde. Omuvubuka oyo kye yakola yagenda n'ayita taata we n'amugamba, taata jangu olabe muganda wange ali ku mukazi wange. Taata agenda okutuuka nga ddala kituufu mutabani we ali ku mukazi wa muganda we. Kye baakola abooluganda baneeno bakkaanya. Ono nannyini mukazi n'agamba nti omukazi mukulekedde. Ne babuuza omukazi nti gundi omwagala, nti ye mwagala. N'omuvubuka ne bamubuuza nti omukazi omwagala, nti omukazi ye kituufu mwagala. Nannyini mukazi no n'agamba kale mbatadde, omukazi mukulekedde wuuyo mutwale. Era omukazi n'asala eddiiro
n'agenda ne muganda wa bbaawe. Era kyendaba ku bano abantu banene abasoga, engeri gye bakwatamu ebintu byabwe, bakwata ebintu bye babikwata ngeri ya macuwa, wabula ne kakutanda ne kiba nga kiri wano mu Buganda. Osooka kukubwa ne bakusambasamba ne bakusottasotta ne bakutimpula biri eri ebisooka n'ebisembayo. Ogenda okuwoza mbwereererere ng'ebinnyo toyina. Wano mu Buganda omuntu atemera ku mukazi we n'akutemaatema amajambi y'ebya ddala, bigenda okugiraagiramuko bw'oti kubanga wano teri musajja ayinza kukusanga mu nnyumba ye ng'oli ne mukazi we n'atakutwala nga mubbi. Gw'aba agenda kukuba nga mubbi w'akasimu, oba ogenda kukubwa nga mubbi w'akasimu. Nze nkubuulira. Naye mwana bano abantu bano abasoga balina engeri gye bakwatamu ebintu byabwe, ate munange ensonga ne bazimaliriza mu kintu kikulu. Nze ate nange ekintu kino nkiwagira. Kankubuulire, nze sisobola kusanga mukazi wange ng'akola obwenzi ne ntandika kulwana. Nwanira ki? Omukazi omwenzi bamulwanira, omukazi omwenzi tebamulwanira. Omukazi mugabe bugabi, ogambe nti nkusanze ne gundi nti ye kale genda ne gundi gwe nkusanze naye mbatadde. Kati okuddaawo simanya nneereege, simanya nnwane, kituufu kiruma naye munange tekyetaagisa. Tekyetaagisa n'akamu n'ak'eddagala. Abantu banene abasoga kyekyo lwaki abantu baddawo ne babanyooma, naye muganda wange balina engeri gye bakwatamu ensonga zaabwe, kintu kikulu ate ne ziggwa. Lwakuba nti obuzibu obuliwo ate bo basonyiwa munnange. Ate wano mu Buganda omusajja tasonyiwa mukazi mwenzi, wabula ate kye mmanyi abo bo omukazi ayinza okugamba nti abba wange nkyamwagala n'amuddiramu. Wano mu Buganda omukazi omwenzi tebamusonyiwa. Teri musajja asobola kera ku makya n'asonyiwa mukazi mwenzi. Tekiriiyo. Ozannya n'okuzannya. Tekiriiyo. Ne nina ekintu kye mbuuza. Abakazi bano ekibaleetera okukola ekintu bwe kityo kuba kuwankawanka, butamatira, kiba kiki? Kubanga tosobola kuŋŋamba nti bbaawo asobola okukuleka ewaka mu nnyumba n'okubira omusajja omulala ate mu nnyumba y'omusajja n'akusisinkana omwo ne mukolera omwo omukwano. Kamaali tolina wuwo w'osobola kutwala mukazi ono. Abakazi balina ejjoogo. Ennaku zino abakazi bakolera ddala ebintu abasajja bye bandibadde bakola. Mukimanyi nti ate abakazi basusse okuleeta abasajja mu nnyumba z'abasajja baabwe. Ate abasajja kati ate ennaku zino bawa nnyo bakazi baabwe ebitiibwa, nti kiba kizibu nnyo kati okulaba omusajja nga yayingiza omukazi mu nnyumba ya mukyala we. Gye bali ababikola sigaana, naye okusinziira ku percentage eriwo kati batono. Nnyo nga bw'okiwulira. Oba okitegeera ekintu ekyo, batono nnyo nga bw'okiwulira. Wabula ate ennaku zino abakazi abeegumbulidde omuze gw'okuleeta abasajja mu nnyumba z'abasajja baabwe ate bayitirivu. Omusajja akuwa buli kimu, kale takuwa buli kimu naye agezaako okukuwa ky'asobodde mu busobozi bwe. Akulabirira. Teri musiguze yenna agenda kwagalira mu nnyumba ya musajjawo asobola kukuwasa, tekisoboka. Olaba obwenzi obukola oli mu nnyumba ya musajja, kati kyogamba bw'otaabukole ng'oli mu nnyumba ya Kamaali. Obwenzi obukola oli mu nnyumba ya musajja mulala, kyogamba obwenzi bw'otaabukole ng'oli mu nnyumba ya Kamaali. Bano abasajja abakazi abafumbo babendako bwenzi, era omuntu kizibu nnyo
mpozi omukazi omufumbo woyinza okumubasulira omusajja wamuwasiriza ng'amukwanye direct n'amugamba jangu ngende nkuwase naye kati olugendo otunuulira omuntu omusiguze nga talina yadde n'ekyokulya akasolira kakomando oba okitegeera abeera kwegamba ngo n'obulamu bw'atambuliramu omusajja wattu naye bwakweyiiya kati Kamaali n'obwakamaali bwe tamanyi yadde ne bwe bayimirira nga balabirira omukazi ayinza okuba nga talina na waasula ate omukazi ndabye ng'ali olubuto nze bwe ntunulamu bwe nti ndaba ng'omukazi ali olubuto okitegeera ekintu ekyo omukazi ndaba ng'ali olubuto okisanga Uganda naye byebyo biri ku sayidi ekisinga okuba ekirungi nti abakyala ob'okukatundu bazze ne bayingira mu nsonga zino era bye babaddewo okutabaganya ensonga zino Kamaali ne bamuwa omukazi mu butongole n'omukazi n'akkiriza nti ngenda ne Kamaali aye byebyo ebiri ku sayidi eyo kakati omukazi wano woofuna olubuto okimanyi nti gwe oba ogenda okuba bannanga abakazi era abakazi abasinga obungi mukyabonaabona nnyo nze mbabuulira kubanga abakazi abamu tebategeera kikirwaki kati abasajja babagirako bugizi bati n'aleka awo n'omusiguze ye n'agamba owange nze sinaba kwetereeza bangi babigambye namugamba owange nze sinaba kwetereeza sokondeke byebyo biri ku sayidi eyo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mulikinga mufollowinga musharinga mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire abankolere obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba stay blessed peace and love